Betty Mbologoma. Yes, Betty Mbologoma. Oyinenge jojo ketengo. Ligiroti Mbologoma nyine yedembe. Mbologoma yedembe yaddawa. Mbologoma yedembe mweri. Omanyi empologoma yedembe elabika where necessary. Kati nga gumbuka munne bakamba bange kutuga munne kati kweta. Nenda bika. Yes. Kiri kitembere lita. Embera mwe tuli kama akoma. Kama tukomye nnyo. Tuli mu COVID ya kati COVID ya tawusi. Tukyali kwate full stop nyine ya industry. Tukumye tukasa mukama okubanti atulabisa bulungi bwati. Beti abatakumanyi. Gwani. Nze Betty Mbologoma. Omwana azalibwa Gomba. Gomba kabula so. Ntuusa boboyi ne wali ekano ne ngenda mu maaso. Naye akatundu ako wabaayo abantu bangi. Tuli bazibu nnyo tuli b'amaanyi. Waliyo Mayinja. Waliyo Mami Nandujja. Bangi tuli bayitirivu nnyo ba Edya Webo Obiwayini ba. Ne bakabako bave. Sister Fabe na tuli bayitirivu nnyo tuli b'amaanyi nnyo ewaffe. Kyamaka kiri waffe. Ekyama. Era tetutudde. Okay. Betty Mbologoma azalibwa Gomba kabula sede. Mami wange Nalongo Susan Sekamanya tataffe mugezi Sekamanya azala kabula sokaawo kumpi nnyo ne chorus batuteerawo dakiika 15 ng'oli wali. Betty Mbologoma ayingira kyekyo tugende mu music. Betty Mbologoma ayingira ekibuga sister wange Vivi Nasola mwegwezira kusa. Okay. Yasooka e Kampala. Yes, nange naleeta. Heno mu Kampala muno 1998. Yes. Nenyiigirawo 1998. Goze kusoma ze kuyimba. Okusoma nali nsomye ku KU masomero go wafeeyo Gombe nenyigira kwa ne Kampala nensomako kino soko kola okuweerera abaana b'Abaganda bange abatali bawumola kati nenkwasaganya family waffe tuli bayimbi nze ne mukyala musaminisita era n'olwaleero Saturday era kivuga nti meeting yaffe eya omukulu gino gyetuwaddemu olwaleero tubaddeyo nga tuyimika naye nga tofaayo nnyo kukola ki Saturday okuyimba natandikira mu church era mu church agagenti nemukyala buseveni tuyimba nnyo si byakwewaana abalokole nabo bayimba abalokole bayimba naye abadiventi tulina rekodi olina amaloboozi mukola amaloboozi naye nabala bayimba so music okutandikira mu kyaki ntandikira mu kyaki ne ku ssomero nali muyimbi nnyo era bonnafuna biyitirivu nezitya mu kyaki nazalibwa mu kyaki nazalibwa ndi mukyala musevunisa simanyiiyo gundi ndatoba nakyuka nazalibwa ndi music ali commercial kuyingira otya okufuna music okufuna museeto namuyingira mu 2000 with Diamonds Production eya Anko Kato mulabyeko Anko Kato naye mulabyeko bannange product ya Anko Kato nnyo daddy Anko buli kimu bakikwasaganya ne Dr. T mukwano gwo otya nti osobola okuyimba Kato yakuzuula okwezuula mu 1999 nayimbirako mu the Ebonies kati nga tutuyimba tulina enyimba zitwayimbanga bannaffe nga bazanyamu emizanyo 1999 omwaka nali mu Ebonies era Ebonies eyo mu Wabosa twayigirayo nnyo ebintu bingi okukola Ebonies basooka kuyimba before okuzanya byonna babikolanga lumu waliyo abayimbi bangi Angela Kamule sister Efube Nasolo waliwo omwana omwamwita Sarah
nga tuliyo nga amaloboozi mayitirivu. Akatolo bwama bakulawa Akato nali ne Dr. Mr. Kazibu ne tugenda n'atufuna waliwo oluyimba lwe nayimba Misa kyeyaluyi yabaluyita njagala mukwano gokanga ncacanca kati we tuli mu kasiwukira omugenzi wali mu kasiwukira nyimba oluyimba nga Akato waali awo Dr. Mr. Kazibwe tuli awo naga mwana olina eddoboozi lino Akato naga nti asooka ojje tusooke tulabe akati awo nfuna muyimbi munnange omugenzi matinabume tufulumya oluyimba lwe tekiri mu ddungu kati nakola ennyimba bbiri mu studio once eno bwe nnyimba ekiri mu ddungu eno bwe nnyimba njagala mapenzi kati era Anko Kato yawangula kuba neyigo zebali banjagala Lisa Joyo epapa yali yakwetaaga ekatonga akati n'enzira eno Akato n'awamba era nze ndi nyota nnyo nali kintu era nga balaga peti mpologoma ne Diamond awo ne tukuba ekintu tuyimba oluyimba ekiri kati namume awo nenzizaakawo hit songs zidijja ensomerayo ebiramu zibigidda ddi obusimu tumukyagi tuzikiwa mulwaki yakukwata nnyo kituusinziira ku music oyo twafunanga time nene studio work nga basobola okumixinga ekintu waliwo omwana amwita Kenny nga yamikisinga awo dokutati bwamala obikuba yakubanga bingi yayiyizanga abayimbi tebali Diamond nga bwekitegeera ebikubanga nabiteeka awo kati Kenny najja ne bamikisinga akayimba nokadda ate musibayo bangi wayimbanga wano n'omugezi kawaali alikodinga yakayimba oba olikodinga boti nga mwami Sabati oba olikodinga boti nga Kyasinda Lubega nga bwongo mungi ng'alina waka kwegamba nga mu studio awo ababuulirizamu music babeerawo ba bwongo nga musobola okwewala nga nabo benyini balikodinga zaabwe buli muntu alina awards alikodinga kati music ono mwamuwa obudde nga mumufulumya oba kyekikuba generation music wagamba music w'abaana bano engeri y'okugwako kubanga osanga bati balina bamutunda kubanga ffe ennyimba bazitundakasiwakira nga bagula ennyimba bamami Lusiini naye kati bano abaana bayibayo akayimba kamu nefasiimuuka tebalina foundation eri kati ffe ennyimba omuntu yagulanga album namanya nti mbuzi album bigidati ereka ennyimba nyingi mpitirivu nnyo kati kulimba babigidde binyina kulimba lwe nayiba baluyita bodaboda zaabwe kati ngaomuntu agandi kano kenziddayo album yokulyagaza kati abaana bafumya akayimba kamu nakikuba nebakola lungi nekino musiki w'abaana bano first of all mulungi abaana era bakikubye yes abaana kale babi abamu bakiyita kugatta naye baba tebagasse okola ekintu kino oba tokigasa olaba nti kijja kukola abaana bayimba abaana bakibye bagurefu tebalina ennyimba za muziki abo bana basaka agamba nti ate industry babi bagyongeddeko kakati awo tetusobola kugamba nti music wabaggwako nyo abakulwakuba kati ffe twakola amanya nga tetumanyi kati nze nakola erinnya nga simanyi nti nza nga buli kimu bakinkolera bukolezi simanyi nti ate busigira butambuza wano nalolobinga ndimpulukuma ndi awo kuluma bululu kati abaana babonabona akasente munsawo ate kampe olukuddeajagala bitunda videos expensive ogenda okulaba olinga ebintu bikaluba kati soka tuveeyo kati tulya wakatolo bwama abawuliza baffe baagala tegeera tulya wakatolo bwama weeyunga otya ku Dr. T
Dr. Timukwatagana ajja naye kuva mu kusiira ajja naye yesibe ekintu twakiruka feeri ng'ekintu kyaffe ebyo byoyagala Dr. Tiono tukutubulire ku Dr. T musangagana wawatu mukwatagana mutya nalibadde mukufunira omwayita byeyi bayina tubulira amazima Dr. T mukwatagana mutya naye Dr. Tino twefuna 1999 ne mu bisero twali naye era ekintu ekyo naye bannange oyagala Dr. T mpulira okulaba era singa bagambye okwano mu meeting eno banodoga abadde mbadde nsaba Dr. T era singa era ogendayo eri ku studio eri ewaabwe wasaamu so omusanga from 1999 twefuna mu bisiero tuyingira ffenna ewakukata ekintu tukiruka buzibu enyimba baziwandika bazibalasi nyimba yawandika nyingi yakola ebyo byali bya music oba mwali nga muli mulaavu nga mukolanga ebiraavulaavu byava wakati mu biseero ennyo nkyenda muwere bibyadda omukyala yatusooka okuyimba bakuwane kufolensi banaani abo nga nti Mariam Ndakirenga yes nali nabo mukyala ki bandabanga bakate kusaasira kusaasira oyo bamwana basofubantu naye nedda baali bannamakula bangi baali bayiga sikitegeera bakyala ekintu bakitusookamu nze benali nabo awo nasinza abakyala naye nga baali bali kugada music Queen Florence Mariam Mulinde akyala awo kyakolebye naye mugayamba naye yatinandoza kuba hit songs bantu music abamu balina endowooza abamu ne balowooza nti abalala ne bagamba ali waggulu ndowooza bandi music omulamu otya music wa bandi naye nga bandi ayinza okuvaawo yuno waffe anti nabasikiriza ekisoboka kubanga n'essaawa zino ogenda ku stage ne bagala twagala otuyimba oluyimba noba tuluyimbye tuvaawo kakati music ono sikiwante asobola okuvaawo ne bano bayimba naffe batwekoola omwana gandi banemwakyuka mutya notuuka wantu nga biwanooni ebitali nayo kale music ono simakasobola bati music omulaba ali mu status kyange aseemu ayambuka ali quadrant ali wakati awo bandi music tannabako naye ekizibu kirimu kiti ebintu kati omulembe gwakyo ebintu kati bintu bya.com ebintu kakati bya Facebook, YouTube omuntu kati music bweyatuuse bintu byakufa n'okuba nti ffe tobaza Katonda amanya gano tubakola gatavaawo kyamaanyi kubanga ne bwoba tuyimbye oli kati zinafulumya olimba fast nanga tanayongera kakaaluka bwere bakozi mulira mulira ate abaana bange bali competition yamaanyi oba tebafulumisa kati bana bangagenda alibagagwa kitujja kuba kirungi kati covid akikuttemu abantu amaanyi gabawedde abamu abana bagamba ne batuliddamu okuyimba gwoyagalira naye abaana alina kukola kimu kubeerawo kubeera
First of all, nze kati njogera kingi ebintu byonna bikulemberwa respect. Buli lwoba nga olina respect kyenkulaze nti tuyibye kati nze bulimu mbeerawo ku mukolo nenyumba ku function nenkola ki era omukolo gwenayibye ku weekend naye abantu bangerera omugole sokuyimbirawo tulabe ku mukolo gwebawategeera nebasooka ne bantunuulira abazadde bati bagamwe bali kutwagala omanye ebintu bino kati ebintu bingi okubeera nti olowooza nti oli w'amaanyi okulabirya wandisereevu olina kuyisa nobwenjagala mu ddiini yaffe tekiri ensobola kigee nti ndi mukyala Museveni sigenze ndi hamu ate nabantu bebagamba kati abaana balina okutulabirako nyamanya nti industry bamira nakwata nkola genda ku best mpolampola omanako so sibyakudawo talo tibalwana ennyo nti ngenda mu news abasobola okukola entalo ngaayagala mawulire bamutegee nti ate eri ekitali kirungi abantu babeere kaamu wetemwakola nnyo bati temwakola obubalekibwaliwo kubanga bwegee nti nze saamanya nakumanya nti erinnya bandyali nze ebintu nono byali ku soosi buti ate ennyimba era good meeting yetubaddemu what omanyi genocide kati alabira ddala katonda katulabbirwa ayagala kutuzangulu musajja wattu kutuzangulu ayagala industry yaffe ebeere nga tukaabakaaba kati music tulina music omungi ate yanamulimu so ali ebyo kati gino bwamukwasaganya ne committee naga nti bannaye music ali atya ayina wagenda okututeeka ayina wagenda ekintu okukiteeka ne committee kyandibadde kikolebwa kitya abayimbi banafuna omuziki waabwe gino kyaliko jenategeera ate singa tagitegeera osobola okuhandolinga industry eno atuhandolinze nnyo mu situation ayina engeri gyakuttemu industry yaffe okuba nti tubeera nga tukulinga down tulinde covid eggwewo abantu bangi bagenda eggulu ne bagenda wa nayogera ebizibu byenagamba okembiwulidde mwenna kambawo amafuta musooke mugende e Kampala naalaba olaba nti ekintu kino atwagaliza ate ne industry ejagala kuvaddeko bakatokamu ndabye wano nga omuzeeyise bataano olyensente tesinga okugenda olimulwaolwokulima ekitegeeza atwagala nnyo era mbadde nsaba abayimbi bannange bwoba oliwo kyagamba nti kino kyatuwadde tubaleke kulya mu mukaaba ekino bakikuwe ku mmeeza temukola ki temwenyigira mu kintu kino endongo lwaki mwagirekera ekintu kino mwetuli naye nze nakugamba baga nti industry yaffe tetukwata bakyogera nnyo naye era si kyangu kubanga buli muntu alina endowooza naye kati guma weeri guma etwala fenafena nga association yaffe eryabayimbi tujja kulaba gyeneegenda tukwasaganya ekintu kino kireme kugwamu kulembeza olwo naye bwe weenyigira nnyo mu kintu walowooza okooli ki oyinza okuba nga oyagala okuyamba ate omukuma kibalabula nti oyagala kufuna kati katusooke tulekere pulezidenti waffe mukyala Simbi abe ekintu bagenda kivuga katumaliriza music generation z'abakamuli zono zirabweziri oyo ye wali number one oyo ye mufeeko Kabiri muleke Kabiri nabagamba nti ogeza olugamba mu generation ng'oyalaga talina gye okutwalaga gy'abate like 10 years nga goli ku ddo tugenda tuuka waawo so generation zino music otekeko emasaka n'okubirizaao okikubawuka n'okola era tubadde tumuku
covid yayingidde ekintu sebo mwaka mulamba ng'akazindaalo mwe mubadde mu bikuba Mubadde mu tuba. mwe mubadde mu bikuba music olaba otya music wange endongo yaffe etambula oba esseemu oba ebyaki endongo eri media kubanga bwenyogerera wano ne groups wadde covid yajja so groups zali zigudde okuweza mazima covid yakiyingira naye nga ate bwekityo n'abawagizi bambi batulabe oleka kuli jimu endala negireete ate bwotaba bana batugamba nabo bakole balijja bafune balijja nyiga tamanyira bafuna pisa nakola aluma nakola katinakadde omwana ye namukulu walukadde ekitukubaabo manye nti nzenze ndi solo artist nesina gulu okuba owava wakati zaliwo jangu production naye kati ndi solo antimba ajaffe eseti ngatemugobegizeetemumpa mmeka kyekisula groups ekisula groups sasula omuyimbi ikolaka yesigadde basanze tugende ku nsonga esuula band oba groups zino okugwa kati gwe mbulya nga baneeno yesula ebiina osobola okuba onogenda emasaka mutuwa oba onogenda embalala nogenda bulungi n'abantu nemutuuka eyo sente wezireka baneeka nobagaa kakula nga baneeno yeeta obusa olatula wansi bwonabona nti bonabona mufune ekisula omuyimbi ali omuwala omukyala amakuli gaayo omukyala muwe amagezi kyalina okukola ayagala atandika emiziki olwamaze okusoma amagezi ogimanyi ate munanga ate vidiyo omwana gati vidiyo kalanda abino gayimba mwana oba nobulina waliwo okusoma naffe kenyini nakuzira ekintu ekitera vidiyo eyokukandanganakoze vidiyo namwe kenyini wejja ku tv nga kale nabasigitegete nga mugikuba so omwana ow'obuwala muwamagezi agala oyingira emiziki omwana yokuyigira emiziki bambi osooke betegereze abaana balina okuba nga bafukira mu bibiina balina okufukira mu kulo tasobola kujja nga solo kikaluba nosa alina okuba nga azitowamusawo ebibiina naye era babasumbuwa era gyebagenda abasajja abakulira ebibiina ebimu babasumbuwa abaana b'obuwala olkibuwakkiriza omuntu genda ng'omanyi nti munenze ngenze kukola ki nze ngenze kuyimba ate singa naffe twadda kubakamba baffe dale munange kandi badde bwetutyo omuntu kumikiza batakumikiza bajja batwa balina okuba nga bawa respect bamanye kikyebaagala kakora gonna ngaotandika naakakuwa waliwo option kibeti obanga olamu enkwasaganye bulungi asobola okugenda mu maaso naye nze mbadde mbawa advice basabe mukulu sizikyaliwo jakati najaanansaba nkoleko naawe wayimba yakayimba ke kati nakayimbira mu audiensi ya ajalo nokayimbira mu audiensi ya beti abantu abakulaba bagayimba nogenda kulaba naye wobeera wegakika okukikuba tine ku tv mumanye wadde ku radio tumumanyi tunaye kikambo mumanye amuziba geetaaga kikalo kikalo balina okuba nga n'akasawo awera kitajagaba nepeti gologomo ogende kusimba koninga lukolika banange kigologoma kyange kiraba naye kati akayimba kyako naye oba wakajjese olina kwezi basatu atilisinga oba oluguma olinako wooli kakugolwa oluguma tubeera munenga tulikola ate nze babi abaana abasinga mbatwala nebawerekera nekati kusies oba wateeka music tugenze kusuba tugenze kuki
ensaso atisobola nobalaga abantu batuufu ate abantu abira bakusasula kusasula kuyitiriza bawo naye era okuganya abantu abatafuti baliwo abakola kirungi naye kituufu tubawe kakati gwamaanyi kotagaonoga kumanye ebitabo byewasoma awa zino zontaddemu kati nze omukulu ali mu kamera nkikola lwala balemenyerera okikola otya naye katonda azegala nnyo osinga n'abayimbi bamu n'abaliko abagamba abaliko stress ate nyina ate mwebale nakunsabira kati mama wafaali stress balina y'amaanyi nnyo naye buli stress nibawula buli kimu kyona katonda babawaayo ate nzisobola nze ebirabula sisobola kufuna suppose nina okufuna omuntu nga njagala kati okuddawula ate muneekamubuuza ate kati zikulaba sebikula ambijawanonya bulungi